Bugingo Akabye Amaziga mu kukungubagira abadde nyazaala we. Twogera ku maama wa Suzan Makula. Nga woli mukulabaawo maama wa Suzan Makula Bambi abadde aleeteddwa okuva mu ddwaliro gye yafiiridde era abakungubazi emiranga ne gitandika. Bugingo naye atuuse mu kifo kyekimu okuba nti nno agumya Suzan Makula kw'ossa n'ab'eŋŋanda za Suzan Makula. Wabula ono Bambi kimuyitiriddeko n'akaaba n'amaziga nga tuli mu kukulagaawo munange Bugingo Akabye Amaziga bw'abadde mu kukungubaga oba bw'abadde wali omulambo gwa nnyazaala we. Kaakati nno mukwano nga woli mu kulabaawo awo nno abadde atuusiddwa era nkutegeezeza nti agenda kuziikibwa olunaku olw'enkya. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Wabula abantu abavuddeyo okwogera bavuddeyo ne babeera nga beebaza Bugingo. Bugingo Bambi abaddewo nnyo bukya maama wa Suzan Makula yalwala era mu ddwaliro azenga munange agendayo kussa n'okubeerayo kubanga abadde alwala endwadde ez'enjawulo era nga Bugingo ssente zino yabadde azisasula. Nga tetunnaba kubeera nti nate tukuwa abali mu kwogera ku Bugingo, waliwo omu ku b'eŋŋanda za Suzan Makula avuddeyo Bambi n'asaasira Bugingo n'amugumya n'amugamba nti munnange wadde maama afudde Suzan Makula tannaba kuba nti nno akuzaalira naye ajja kubeera nga akuwa omwana. Bino Bugingo wabiwulidde ate Amaziga naye ne gamuyitamu. Katusooke tukwe muganda wa Suzan Makula nga munnange ali mu kugumya Bugingo nti Mukama ajja kuddamu essaala zaabwe era ajja kubeera nga Suzan Makula amuwa omwana. Ono nabadde tayogera mu Luganda naye abategeera olulimi olwo mujja kubeera nga ate mubitegeerera ddala bulungi. Katubeere nga tumukuwa. Bugingo kandi nitukugonza muno kandi nitujja kucuma nitujja kuzaala habwa amaani ga Ruhanga nitujja kuzaala nitongera kusabira Ruhanga ayongera kukora byamu ebizibu byona n'ebigambo byona byono biziike mu itaka nk'oku wagambire obarole nk'emizimu baitu bantu nibarubata abatakwinya kwa kujja kuihaho Ruhanga kiyakweire omuntu tasobola kikwihaho ow'amaani wenko omwiguru niwe yakikweire kandi asobola kukwihaho. Yego nyongera muno okusiima abantu boona mu kitiinisa kyabo ow'ekigaali ow'ebigere nywena tusemeriirwe muno 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 Ruhanga abaleesere kandi abagarreyo kurungi baitu mutatwebwa tuli hamu. Oyo yomu kuba Oluganda Suzan Makula. Kaakati munnange waliwo abavuddeyo ne beebaza Bugingo nga bwe nakutegeezeza nti ono abaddewo nnyo kubanga maama wa Suzan Makula abadde alwala abadde nga ku kitanda bw'avaayo waddayo era nga Bugingo munnange yateekamu ensimbi. Katubeere nga tukuwa abantu bano berenga ate munnange babaako kye boogera. Bebaza Bugingo tata tukwebaza kubanga obaddewo nnyo kulwa maama waffe. Bannange maama talina ddwaliro lyakatuuseemu buli ekibadde kyetaagisa ng'agamba mumutwale oba ssente mmeka tunoonya bulamu bwa maama mumutwale buli wamututuuseemu. Maama abadde talina kyanjuze. Maama naye tukwebaza taata, tukwebaza otubeereddewo nnyo wadde omuzadde omulungi, tukwebaza okutwagala, tukwebaza nnyo. Katonda yaba kutusasulira wadde nga maama agenze naye agenze mu mativu. Naye ng'agamba bannange taata onzijanjabye.
ensonga bwezityo bweziri twagala okuba nti nate tusaasira ab'enganda ab'emikwano olw'okuviibwako omukyala oyo maama wa Suzan Makula Bambi yavudde mu bulamu bw'ensi eno era ng'agenda kuziikibwa olunaku olw'enkya. Tujja genda mu maaso n'okuba nti nate tukuwa byonna bye tunaaba tufunyeewo. Weekuumire ku News Spark channel. Subscribinga, likinga ate lekawo obubaka bwawo mu comment section. Mu mawulire amalala Eddie Kenzo avuddeyo ne yeegaana ebitambuzibwa ku mutimbagano nti munnange ono mbwagenda kukyusa eddiini era nga ekimu ku kyamugambibwa bazadde ba Nyamutolo nti alina okuba nti akyusa eddiini. Eddie Kenzo avuddeyo n'alyoka agamba nti ebyo si bituufu. Bw'ati bw'agambye nti ye musiraamu era tagenda kubeera nga akyusa eddiini ye wadde nga n'omukyala naye amwagala naye tebamulagirangako kuba nti ava mu busiraamu abeere nti nate ayingira eddiini ya Nyamutolo. Katubeere nga tukuwa Edirisa Musuuza Eddie Kenzo abeere nti n'ensonga zino azogerako. Ensonga zino nno munnange zayogeddwa Rita Kagwa yavuddeyo n'alyoka agamba nti mu mawulire gaali mu kufuna mbu Eddie Kenzo munnange agenda kubeera nga akyusa eddiini era ayingire eddiini ya Nyamutolo. Mbwe era abazadde ba Nyamutolo be baavaayo ne babeera nga ke kakwakulizo ke baateeka ku Eddie Kenzo. Eddie Kenzo bino abiganya, agambye nti ebyo bigambo bugambo, agambye nti oyo wolokoso katumukuwe. Just kituufu. That is propaganda. Abantu babitambuza butambuza just ekinaki. Ebyo bya propaganda bigambo byansi eno babitambuza butambuzi. Lwaki baba baagala okukyusa eddiini tebakyogeranga nako ekyo. Singa kijja gw'oli wiringa ekyusa eddiini. Lwaki nkyusa? Lwaki nkyusa? Baba kusabye. Eka nkubuulire nze ng'omuntu ensi sigiraba nga ate buli omu bw'agiraba. Buli omu ensi agiraba bubwe. It's about faith. It's not about religions. Engeri gy'olabamu Katonda wo n'engeri gy'omukola ki? Gy'omukkiririzaamu. Bino abantu bye balaba bali mu kuteekawo babiteekawo olw'okwagala okwawukanya abantu. Bakozesa opportunity ya Eddie Kenzo and Fiona okwagala okwawula mu bantu. Naye omuntu omutegeevu yamanya nti Katonda gwe tusinza ali atya? Ali omu. Era buli omu oba osobola okumwagalira mu yonna gy'akola ki? Gy'agwa. Omukyala Nina Rose disciplinary committee yali ku disciplinary committee mu federation. Yavuddeyo n'agamba beetaaga copyright tebeetaaga ssente zojjayo. Nina Rose ayagala kwesimba ondooza nawe uli ate tukyogera. Ozayinza gaininga atya popularity ya Kalula. Kale ekyo tukite. Bwenga Eddie Kenzo ogenda kukola otya kubanga waliwo omwami yavaayo emabegakawo descending na mwogera date n'agamba weetaaga ofuna PR n'abanga yayogerera federation mbw'osusse okwogera bw'esaawa gwayogera ate nga federation yina okuba ne PR. Ajja tuyambeko mwami Sende. Ajja tuyambeko kuba ebyokwogera abimanyi. Ajja tuyambeko. Kale mwite bulungi ayambeko. Mwami Sende jangu otuyambeko ssebo nga PR affe tuli babo. Industry ogiruddemu ogimanyi jangu ofuuke PR. Mu mawulire amalala Eza amaze banga ngadde ate wanzibu bagenda bagamba ya ngali ku dialysis abadde strugglinga naye ndowooza tewaliwo yabadde amanye nti Mukama asobola omuyita mu kaseera banga abadde anafuwa abadde mugonvu banga ligenze yafiiridde ku ddwaliro liri Croswell Hospital. Era I think nabadde omu kuba tuseewo mu time nga yaka Mukama yakamuyita ngenza badde mukwano gwa muwala wange mukwano gwa grana ate she's been a mother kibadde ayagala nnyo muwala we maama Suzan
bingi nebyemutukira byalwala jjajja mbadde ngambera updated ensonga ekikwata ku mwami kirungi n'ekibi nkimanya ate ndi mwana wamaka mbeerawo so buli kimu mbadde nga nkimanyi mbadde nga mmanyi kuba lwe yalwala ngeri gyaza strugglinga the last time nasemba okwogera naye then ne mbadde njogere ne mami nga mugamba mami next week ngenda kujja kulaba jjajja naye nesobola agalamiridde mu mukama waffe afunye chansi eyo eba chansi kwe kyova olaba nti webabyogera biringa bitakwatako nnyo webabyogera oliranga oba boogere yesu nga tadda bwete tambudde obadde mulabe mulungi webale kwekumira ku News Park channel subscribinga likinga atereka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi